ngenda bagamba kintu kimu bannange, mukole ssente mweyagale. Kola ssente weeyagale, kola ssente ozirye, kubanga okukyala obukyazi we kubeera nga kufaananyeeko weekuti. Bassebo ne bannyabo, mbanjulira okukyala kwa Bugingo wamu ne Susan Makula kweko, tokuyita kwanjula, kubanga bajeti y'okukyala kwokka oli agamba nedda nze ekyo kimmalira. Okwanjula kubeera kuwedde, okukyala nga kuwedde, n'embaga nga ewedde, okusinzira ku kyala kawa bano, n'okusinzira decoration we yabadde, okusinzira omukolo gwe gwabadde, okusinzira ennyambala we yabadde, ng'oyinza okugamba kwanjula. Kati simanyi, just kigambo kye kyakyuse, simanyi exactly na kyateekinze place, kubanga ungamba munira kuneno kwe kwabadde okukyala nga nze ndabira ddala okwanjula okuwedde emirimu. Kati ate olwo okwanjula kugenda beera kutya? Amanya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX Media. Wano ku SMX Media tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa. Story wegirawo tugikolera, naye ng'ekisinga okubeera ekikulu wano ku SMX Media nti stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi. Gwe wena ayagala okulaba nga story ku YouTube naye ate nga datawo tagenda mungi, subscribing ano ku SMX Media otandika okubeera nga olaba stories za SMX Media. Datawo ajja kubeera tagenda mungi. Tutera okwishinga people happy birthdays naye nga olunaku olwaleero omuto Muyanja Asha, happy birthday to you Muyanja Asha, may you live to blow more and more candles. Badde nkyakutegeeza ku kwanjula kwa Makula wamu ne Pastor Bugingo, lwakuba abantu abamu bakitutte mu perspective endala eyo gyesaaga nnyo okubeera nga ngenda, kubanga odda bakwata ebifaananyi by'okwanjula n'ebifaananyi bya kyaki ng'enkuba etonnye ne bagamba bannange waneno bwe tutuuse, ne ngamba nze nga SMX ebyo sigenda bireeta kansitinge ku mission eyandeese oba ku story y'olunaku olwaleero ey'okubeera nti neera Pastor Bugingo wamu ne Susan Makula amaze okubeera nga bayanjula. Kati awo ngenda kuwa details mbu wadde okukyala hulira no nkuyita okwanjula nanti nalookingiddemu okwanjula. Yes, kigambo kinene kye kiri mu kubeera nga kitubuzaabuza bo bakyadde naye nga ni reality ga mazima kuneno kubeera kwanjula okusinzira ku mukolo nga gwagenze maaso, okusinzira gwokukyala obukyaze ebintu ebigwera mu nyumba n'okugira tent wetyo manga n'okugira decoration yekka omulungi watyo no. Kati awo nebuuza bwebuuza okwanjula ko kunaabeera kutya? Omanye ebintu by'okukyala bino n'okwanjula ebintu ekyakikikinga off oba okukijja ekigambo ekyo genda okukyuka. Ndowooza na mukolo gwa Rwema Namakula, okukyala kwa Rwema Namakula g'amazima batono abakikkiriza munene okwo kwali kukyala paka nga bamaze okubeera nga bawulira nga bateekateeka okubeera nga bayanjula. Naawo ne beebuuza okukyala kubeera kutya weekuti? Kati abantu bagenda bakifuula oba bakyayipinga app okubeera nti okukyala kubeera kwanjula kwegamba bakola okwanjula emirundi ebiri kyemba era ngamba actually ye best description y'ekintu ekitekinga place. Kati ekigambo kisigalawo mbu kuneno kukyala kuli kwanjula naye nga activities etakinze place decoration engeri gye bamugize abantu obungi bw'abantu noweebuuza kakati lwaki wanene kyonna kyekiggweredde awo. Susan Makula yanyumye, Bugingo naye yanyumye bulungi nnyo mu suuti lwakubanga details ebyo byonna bikyagenda mu maaso. Mukijjukire bulungi nnyo mbubambi Pastor Bugingo akyali musajja bannange waneno wenjagalira obusiraamu. Pastor Bugingo akyali n'omukyala oba officially akyali mufumbo owooli omukyala mukulu, neera n'akafaananyi kirungi ekiriwo ebifaananyi byonna ne details okubeera nga bamuwasa akafaananyi okalabye engeri gye baagira embaga wadde kale embeera yalimbi before oyinza ogamba oli ye mukulu wa Pastor Bugingo olaba akafaananyi we yawasiza oli mukyala mukulu ate n'akafaananyi wawasirizza ono Susan Makula, so oyinza ogamba oli ye mu kafaananyi kali ye mukulu wa Bugingo nera Bugingo wadde mbogamba oli yali mukulu wange yali yawasa kati ono yenze, kubanga kati essajja lirino linyirira bitya lyeyagala bitya naye nga bwekito bwekiri eri divorce tenaba kubeera nga emuweebwa. Mukijjukira bulungi nnyo mbu wanene mu kooti yagaana okubeera nga asaininga divorce mukyala mukulu okubeera nga yagaana okusaininga divorce. That means banene nayo banayanjula ne bamaliriza bulungi nnyo okwanjula. Ndowooza ulira we banaakyala nga bwe bakyadde. Kati Pastor Bugingo bamumanyi bulungi nnyo mbazadde b'Amakula mu kubeera nga bamumanyi bulungi nnyo n'okwanjula kyemmanyi bashedewinze date ddi oba omwaka ddi Pastor Bugingo lwagenda okubeera nga ayanjula ono omwana muwala omulungi. Mu kubeera nga bamaliriza bulungi nnyo ebyo byonna bikola ekiddako kigenda bbeera kyambaga. Kati ekyambaga ekyo kye kiyinza okulwawo ko ng'ekya Rwema Namakula bakola obulungi nnyo okukyala ne bakola okwanjula. Embaga COVID-19 kyaka yabiyingiramu naye ndowooza mu mbaga yalina okubeerawo mu 2020 naye ndowooza COVID-19 nabiyingiramu ndowooza ne bagiraagiramu ko bati okuyongezaayo 2021 embaga tebaddeewo tukitwalemu neera COVID-19 neera yabiyingiddemu. Kati tulina kulindako bulindizi ndowooza nga embeera eteredde naye nga baba basigadde
kintu kyembaga kineno maso ku lutime gwayagala okulaba video za Pastor Bujingo na biche byatekinze place actually ngenda still bera nga mbikuleteramu episodes zaffe zigenda okubeera nga ziddako olunaku olwaleero ebifaananyi byo birabye n'ebifaananyi ebisigaddeyo nga omukolo gwonna we gwatambudde ebirabo nga we babireese ngenda bera nga mbikuleetera lwako gunene omwaka kyaka gubadde mulungi eri ba celebrity Amoto Mbalanguzi gundi ye nagikulaze wanene embaga kubanga sinabeera nga nfuna information endala ekisussa ku ekyo kubanga nagambye ono wabeera comedy Amoto Mbalanguzi ekintu abeera kitutte ku level endala ono wabeera nga video shoot Amoto Mbalanguzi abeera kitutte ku level ndala kubanga Amoto Mbalanguzi naye munnange yasitukidde mwana munne gwazanya naye comedy Sandi Kasoto bwatyo embaga neeruma twabadde tukyali ku ya Amoto Mbalanguzi naye Amoto Mbalanguzi naye details ezisigadde zikyannemye okubeera nga nfuna ndowooza ekintu nkiteekemu amaanyi nkube ku busimu waneno nawali nsobola okubeera nga mbaleetera information ne videos za Amoto Mbalanguzi oku embaga ye kubanga tunasigala ku kifaananyi kimu g'amazima bayinza otutwala speed kumbe yabadde video shoot obanga waliwo comedy gwe babadde bazanya ekintu kineno kya Amoto Mbalanguzi no kiteekamu kamanyi nkole ku research asukkako kwawo gwe nakoze nsobole okulaba details Gabi Ntate naye ebintu bibadde birungi nnyo omwaka gunene okubeera nti nawatyo gwe bamutwaliddemu nera n'embaga nayo nebaawo bulungi nnyo omukolo ne gigenda bulungi nnyo ani omulala Nubianidi embaga ya Nubianidi naye ebintu byabadde bulungi nnyo nti namuguno omwaka mwe basobolera okubeera nga batta mu kubeera nga babata yes ebintu n'ayasalawo okubeera nga ayagala bimaking official mu kubeera nga ayagala bimaking official mwana mulenzi watu n'agenda wali eri mu muzikiti ne bamusobola okubeera nga bamugatta bulungi nnyo ne mukyalawe ne babawoowa mu kubeera nga babawoowa ne basembeza n'abagenyi baabwe ne okubeera nga babaga bula n'oluyimba n'aluyimba ng'ayimbira mukyala we nga Bobi Wine we yayimba for better for worse Nubianidi ye yayimbe baluyita batya wedding ring olwa Nubianidi lwo baluyita wedding ring naye nasobola okubeera watyo ng'akigala muyimbi kyomulala gwe bakubye embaga bwe bali awo bangi naye nga details zonna ezisigadde ngenda beera nga nzikuleetera wanino ku SMX Media amanya eddoboozi zisigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media obeera oyagadde story yange nyakoze kankusaba mbyo subscribing hano ku SMX Media oleme kubeera nga missing updates naddala nga zineeno nkujjukiza mbu obeera olina business gy'olina oba olina products z'otunda osobola contacting SMX Media osobola okubeera nga tunegotiating ne tulaba engeri ki gye tusobola okubeera nga tumarketing oba oyinza ocontactingako waneno ku SMX Media ne tulaba engeri ki gye tuyinza okubeera nga tumarketinga products zo z'olina oba services zo z'olina amanya eddoboozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media I sign out.